enkwata akantu joka kuttemu tato kakwasiza mai bandi awo video ku video pesi zikyuka koze nno sindi yono kino mwogero muyigirako bwe yali atuwa amagezi mulimu gatatuwa nabagamba tekayo video buli lunaku ne munyonyola ebintu ebiyinza balemesa otekayo video buli lunaku ne mbagamba at least video 3 mu week ne muŋŋamba mujja kola kye munaamusobodde tugezaako olumwaka tukakwata mbula leero nga sinakukubira nsose kunoonya ndaba oyinza okuba oli busy nzo laba ku channel ngemaze 9 days ago esaayo video kati nemmanya nti omusajja ono engeri gyeyafuna omulimu gwandibanga gumusingira akantu bizibu byebiba binsusa wateeka nkuyiseeko awo we waŋŋamba ewa musajjawo wakagawa bali naakatuukawo nga nva kukwata interview ya kyala yani Town Kiraka era wonkubidde nga gye ndi mu kuwanika era olugikutte ne ngiteekayo okulaga nti mbadde nange ndimuyonta 9 days ago naye omaliriza nga wanno nze wakiriza 2-3 days naye 9 days ago gimanyi erawo nosirika ate nno olieko kogwa aba 9 days ago kati gwe buuza nze eyange yali etudde ebbanga ki yali etudde kumpe emyaka 2 nga tegendako kintu yali etudde tujja kugezaako tubitereeze era baabintwalaganya nga bingi munno papa munnange ebintu by'ekisajja obuna bugumu ate onookabiraani naye byebyo kyano nga mugikyusa erinnya ng'ogikyusa kyano nagikyusa erinnya okutandikira ddala emabega eri Genesis ya Sakata Vibes era yali DJ Senior B naye nali ntekangako ne music nyimba z'abayimbi kati nga bazikuba claims bike jukira olimba teruba luliko copyright bamisa achaba nyimba za misa chingankambwe ezaba David Talo ngankambwe alona mbiru ngankambwe abasigadde zaberanga kokko naye kati nali chano ya nali najizimanga ya DJ nga njagala bwe ngenda mu bala bwe nkuba mix and recording ambiteekeko bwe mba nenyimba empya abantu balozi funa updates Senior B wanonya Senior B nga sola updates ube nali nkola kishya katutandika tukola kudembe tutandika recordinga eyo Africa Corner mulimu akanyumero kabayita akatalekeka mwalingamu akanyumero kabayita akatalekeka akatalekeka ako Jacob yakaireta nga abuuza bane omuyimbi agenda mulina yakatalekeka kati ze nenka modifying nenga bana bino byogambanga nti tulinda omuyimbi ng'amaliriza buli omu abuuze Rwanda muli kyalina ku bwongo olumu tusika empewo ng'ebibuuzo byonna ebirina amakulu twabibuuziza mu interview naye mbadde nze njagala tukafuula akatalekeka ako nga butalekeka bungi actually bwalinga 12 obubuuzo 12 naye obubuuzo nga bukubuuzibwa rapidly nga tolowooza nnyo answer sebisanga bwabanga na yes oba no ye oba nedda kati nga bujja kumukumu ne bwobanga osirikiridde twatokanga we bwanyumiranga okuba nti no bwalinga intense nga omuntu tusokamu wa guidelines n'abanga akabuzo ka failing akasusulira emitwalo 3 bwakapasinga akasasulira gumu kitundu nga ne bwaba ayise bwakapasinga naga nti nkapasinze afuna akamuddiramu naye nasasula gumu kitundu akapasingira omuntu nakamuddiramu studio yawo so kati nikabaye nekajja nga kanyumira nnyo abantu ng'abantu bakabajjanga mu interview n'abantu bagamba bannaye omuleeta gundi tulinze butalekeka omuleeta gundi tulinze butalekeka kati twatuka time netandika okukwatanga kapaati ako mu interview yonna ya awa ng'emu oba mu kitundu oba ddakika 4 nga nze nsalamu ziri ddakika 5 ezisembayo ezakatalekeka neziteeka kweri kyano ya DJ Senior B nateka butalekeka nga 2 3 4 5 ne bukuba
ati nga channel eriko interview namba terabwa naye ng'ojjawe natadde akatalekeka nga kabika emitwalo 4 nga abantu bakalabye ne balekawo katono. So kyengenda okwogera mbadde siyogera nko wantu wala wano simanyi exactly oba wekyava oba kinaye science yali bwatyo nga gavumenti channel radio yaliko n'ennyimba ez'abayimbi nga ziriko copyright. Nagenda ozuukuka nga channel bagikubye strike. Nga bagikubye strike ate ebiseera ebyo nali sibimanyi strike egira ku warning egira ku email naye kasita zijja warning 3 mulundi gumu nga tona respondinga mu dakiika 15 strike ebekutte kati bankuba strikers nga obudde bakuba butini obw'okuresponding anti kiba kitegeeza olina obeera ku email buli kadde maama channel olina okuba nga ogimonitaliinga bakufuula kompyuta kitegedde oba lujja lukoleyo okwewozaako nga kubeera ku auto n'olukuweereza no bakugamba bugambi teekako notification za email nga email eyo nejja ofuna notification kitegeeza kati ebyo byonna nti luli kadata kalinga kabuwanana nga tosobola lekako data mb'olinda notification kituufu osegeera ate bankuba kiro bambaza ekigendererwa kyali kyakugjawo channel akatalekeka akasusse obuzibu nze mbigatta byonna saagala pininga katalekeka naye nkubulidde ebintu ebyalingako nga si byange nayinako ne content omulala amabala nga gabi nga ngenda nendikodinga performance yange nenteekako naye kati era nabyo wadde endi nga nabyo mulimu music si wansi so ngendo zokukanga channel bagikubye strike nga yavuddewo nga sisobola kola ki kujja accessinga kati kankolageko channel gye bakubye strike webeere faanana nti email yasigala mu nga baŋŋamba sisobola kozesa email eyo okugulawo channel endala so akozesa linnya eryo eribadde ku channel eri okugulawo channel endala nempulira nga nfudde nempulira nga nsiridde olwo bagitwala eri mu subscribers nga ameka yali mwali basubscribe oba 4,000 nga 4,000 we batyo naye yalina views empitirivu yalina views empitirivu baba nga kati n'olulala no kati nazuukuka ng'era eriko message eno ogiraba your channel won't be put back on YouTube at this time wadde togoberera community guidelines exactly kati kumbe gondi wano mu kuswitchinga account nina nyingi kuliko ya DJ ya mix ne ya interviews kati nakona mweli kati nzukuka kano ke kaliko nabona emiwapo naye ngendo nyega back ano ngabanda kati abadde oli mu channel ye batwala wali ogugumuse gomanyi bakuzzeemu kati mukupapa papa sanyega nina tuulaawo nenebuulirira nalina fala gwe nali naye agwe nali nkola naye ebiseera ebyo nga mugamba manyi ekiriwo nti channel bagitutte nti tugenda kola tutya nga mugamba manyi ngenda kuleetinga channel endala egenda kuleetinga channel endala afresh email mpya n'erinnya ppya nga sirinnya lyange mpushinge naye kati intentionally kuno kugenda beerako content wange original ownership nga teriyo wadde nga tekuli kantu ka muntu saagalako oluyimba lwa muntu saagalako remix ya muntu saagalako mix saagala bala recording nambuza ogenda kola kyemwange nyingira interview katolo nyingira akantu nga nyingira interview ebiseera ebyo waliwo aiza bamuyitaani ono eyagenda bweru yali akola ku Star TV n'agenda ku record alina channel bagiyita extra bikoze bitya simutegedde extra yali recordinga nnyo interview ku Bad Black zitambula nnyo ku TikTok oba biki extra anyway yagenda bweru oyo nga yaliwo waliwo n'omulala yali akola interview ne Simon oyo Simon Kawalata oyo oyo wa BBS oba akyaliyo yali ye nani omulala bakola interview twali batono nga ngamba nyingira interview nga nkola channel bagiyita Sakata Vibes kati sikola Sakata Vibes eyo ebeerawo nno ebeerawo ng'eslizinga ng'esucceedinga ng'esasula ne ssente nga ngulako kamera yange nyina sokera ddala okugula eya content zino kamera zino ng'ezikwata emikolo
najijja ku YouTube okusakata vibes. Tumite embozi. Abantu bangi bandabye olaba senior bya kikola nga alina simu. Kitegeeza kisoboka. Ne bayingira akantu awo. Ne bakeesogga. Mama. Kati time etuuka tuyingira lockdown. Nkuyingira lockdown. Content nga si mwangu wakufuna. Interviews za kutambulira abantu buli omu ali waka. Entambula ya bbeeyi buli woyita babayimiriza. Otegeera. Jukira nange nalyemu kwabo be bayitanga bano abakozi abatayinanga nani essential nani essential employees batujjeeyo ku mulimu baleseeyo ba essential balekayo ba essential workers kati oli waka okuva ewaka ogenda okunoonya interview Bradis Kyangu abantu enjale baluma buli gwokubiranga mugamba mubeko musinkana kubuuza nampeza ebijanjalo n'akawunga ate nga naawe oludizonoonya so interview n'entandiko zikendeza mu lockdown. Yes. Ntandika okolanga content ono okwetunza mu kamera obwomu. Naye nga tekijja bulungi. Nali mulungi nnyo mu questioning Dani. Nga yenze. Okubaako byonnyonnyola. Nga yenza nnyo. Naddala nga ate oli bwomu. Exactly. So abantu ne batandika olekera olaba content. Ne ngamba okukonya channel. Olwo newa magezi. Kanjiwummuzemu buwummuza. Nja kujiza okusalumu nga nteekako kye baamanyiira. Kati kwe kuwumula egyo emyaka egyo gyonna. N'ekirala ekyandeetera okukomawo ngituuma DJ Senior B. Kati after lockdown immediately nalirizinga alubamu yange eya DJ n'abayimbi collaborations. Ennyimba music. Kati nga sina wala wensobola giteeka wagenda kumpa sente. Okujjako ku YouTube. Nenga ku YouTube yange. Eri ate esasula. Kati ngamba okujiteekayo nga sakata vibes. Tekijja ku defining nti channel yange nga distributing music ono. Channel kanji naming enjize ku DJ Senior B. So kenteke album yange kendeyo. Era album kweri, era album bagita My Business. Yes. Kati ndineminga ki DJ Senior B. Njiza mu DJ Senior B. Naye ate nekirala ekyampushinga. Nti oli fala we yali anyambangako kwata kamera. Lwaki omuyita fala? Anti yakolebya ekisiro. Yakolebya ekisiro nasoga. Tugende maaso. Nti yansumbuwa mu kunsumbuwa kati wetandika n'okutandika okuwulira palapase. Mbwa oli abadde nnyini channel kati yagenze channel tegenda kuddamu kukola naye nenjikyusa nedda buli nolabe nnyini channel. Kafeero yagamba n'olaba akakolwa nga kazannyira mu musi weebale ogwateganya bannyini gwo okaze kajagalaza obugulu kandi awo omusajja bw'abagoba ennyo nti bannaye temudamulinnya miyembe egyo nga sibagambye nga sibawadde ne mutawulira yasibako busibi kikomera n'asibirayo omuyembe kati akusange munda mu kikomera omunnyonnyere we wayise wekiri so nange kyano nekyenkaka nnyo nnyo wadde fine nalina mizi kwoteekako naye nalina wensinzirira nenjikyusa nenjifula DJ Senior B. Naye nagenza ate olaba nga music yatulayo already nga kati ate abantu abalaba interviews zino babuuza nnyo ate sakata vibes eriwa kumba ate yeyo nenga kazi zeri nyale sakata vibes waito babuusiza ntingize mbutu nenga kazi zeri nyale sakata vibes so bwe tuze ku sakata vibes era tuli ku sakata vibes abatulaba yeno sakata vibes wewa munatusonyiwa okubatagaza tubaze no tubaze munasonyiwa okubatagaza mbaze no mbazeri mwana uli anabagamba Senior B tawangaza bintu Senior B akwata kina akwata ku kiri olumu tubamu n'ensonga ze tusobola okujja kubanyonyola wano mu lwatu omusajja ayogera n'agamba nti gwe tobeerawo ne weebuuza ekiddugaza ttawero esimu olava okunaaba atukula bitya naye kyatamanya nti omuntu tanaaba kuggwako kko tosobola kuggwako kko ne bw'onaaba otya olayira kubanga ekko kitundutundu ku ggwe wabula ebiseera ebisinga onaaba kwejja ku lusu n'obukokkoliko obuba bukuliko obukokkoliko bwe bugenda ddyo ekko lisigalawo
Kwekko libeera ku nze nali nkirabye ng'ekyekyama ennyo munnaye. Kyakyama nga tofuddeeyo ani atera nga topeyinze attention to details. Naye bw'oba ofuddeyo n'omanya okitegeera nti enkoko ne bw'ogimanyulako oti ebyoya waliwo ebigenda okujja. Oyo musajja wa paying attention to details yaneewunyisa nnyo munnaye nga ndaba Chameleone amuwadde akantu. Abasajja bano bakikola batya? Bantu baba ne buli omu yamuwa akantu ku kyano y'empya tekuli munene mu yenna. Buli omu omanyi ate ne tuli wala nyini Sakata Vibes ng'etandika kati ng'efusi ya interview naye interview ng'abantu omu 2 3 4 5 yali Eddie Kenzo nga monene biti interview waginyumizaako bwemwagobagana olunaku lulamba. Edrisa Musuuza Bawanya Mutoolo kukyano kwali nga nkyayiga n'okuinterview nga nze nanti atudde maaso ga sita n'okunziramu anyamba buyambi antunuulira ati yampadde chance nanyamba nanziramu ekibuuzo. Kiki kikulowooza nti yali akuyamba buyambi kuba nga tekakwata anti okakyusize mabega otunuulira nti okasindika munansaasira ekyalo kininga ekyalo ate okajjeeyo otya ndayika nkakonyeeku naye mulangira ebyo mulangira oli muyaaya siri wadde naye wayagadde olambula bintu bingi byagadde olaba leero okwetegereza ku nsuse ono gwe tuli naye ye CEO da City. Lwaki ogamba nize CEO? Director ndoza katereza waki director da City era director CEO da City Rides awo ndi mutuufu 100% CEO da City Rides oli mutuufu. So da City Rides ebadde yita kuno Bulango nga baŋŋamba nti ojja kujja era nsanyusa okulaba sebo nzuuyo ntuuse era nsanyusa okulaba nagobye dda bumale tutulako kuno ne Chris ntera okubalengera Chris yani Chris Blackbest ne Kojja Wire era mulimu nebera ngamba omusajja ono tabanga ali ku request lutwala abantu bange kati awo bangali na Franka Ndambi ne Shalom nga bagenze ko ne Kojja Kabaya Franka Ndambi ne Kojja Kabaya naye nga ate babo ku Shalom 256 kale sewo sakati yeyo da City ujiba nabo bakola akantu baba n'emboozi ennungi balina ne video gye bakateekayo awo kubira abasengulwa ate ne beeremezaawo omukyala ngambye bw'oba wakwata akayumba n'okasiigako langi n'osiiga X yawe bowe baalamba bajjukirawo era bagenda ate nga etaddamu kulanga ekyakingambye off camera nanga siddamu kulanga era off camera naŋŋamba ku luno agenda kujja luli yayina ekimotoka ekisula container naye kati kisula zino ennene 20 feet ne 40 feet nanga kuno ngenda kujja n'ekimotoka nga kisula ne 40 feet n'amagye gye bayita enforcement kati ku luno egenda beera hard pressure kitegeeza okusinga luli kati yenna amanyi nti oli mu katabi nga baakulamba n'otagenda kugombolola kugamba nti kale kubanga nga nti waliwo abajja ne balaba ng'ebifo byabe basobola okuba kwe batereeza ne babalungamya ne babawo ne stamp gw'ate akola ekyo nga walaba bano abaabalamba kwa nimu abalaba nga babalamba amba waayi kakati mbadde oli n'aga nti kakati kola booti ne booti naye nga byeno bya mu nkukutu agambye katabi teyinaawo kajji kakusasulamu ssente za kashi balaba bakamyufu saawa yonna ekikwekweto kikomawo saawa yonna solide waginona kweri interview ku da CTUG ya dakiika 3 omukyala ensonga zinyonyodde bulungi kyana eno sitera nnyo kola politics ozera nga nkyaziza abapolitician ate nakikolako mweri weevu ya lockdown politics wa 2021 siri nnyo muntu ali interested in politics but nandyagadde okwagala okumanya nga ggwe abeeramu abantu oba interviews ab'enjawulo oyogeddeko nabo interactinzeko nabo ne issues zino badde involved mu zo ebiseera ebisinga obungi ku ground obaako sinakindi oli omu kwabo basenda business yo mukyalo oba y'omu ku bantu bomanyi ekigendererwa kyali ki ekyokusengula abantu ne bukonteina bwabwe ekigendererwa kya mirundi ebiri
waliwo government kyetugamba owo ne kyetayinza kutugamba. Ekigendererwa ekisooka government kyetugamba baagala kuteekateeka kibuga kifaananenga ekibuga nti olw'okuba tuli Entebbe tuli feesi ya Uganda eri abo abayingira baagala tubeere n'ekifo nga n'embeera nga nteeketeeke bulungi ti omuntu bw'ava mu nnyonyi tatuukira mu mugotteko tayita mu ghetto. Ekyo kibatuwa kati w'otandika okulowooza nti si kituufu ng'oyingidde munda gy'otasuubira mugenyi kutuuka nayo nga basenzeeyo bukontayina awo otandikira okufunamu ekirowoozo ekirala. Kati ekiruubirirwa ekyokubiri kirimu ebyobufuzi ne ssente nti waliwo ssente World Fund zeewa amawanga gano agafa agakula okwekulaakulanya. Kati ssente ezo bazibaweera mu mitendera zibayita phases. Kati phase gye basooka okubawa bagiyita okwerula oba kyetwaliyise oba okuteekateeka ng'omuntu baga ti kaŋŋende nsaawe nsambule. Kati basooka ne babawo omuteeko ogw'okusambula. Kati tosobola kuddayo kubaga nti nasambudde nga tolina byogenda kubalaga. Balina okusooka beerule nga bw'ajja n'ayimirira tugambe ku express n'atunuza kamera ejja kugenda eyite ku Coinworth nga wonna wali kiriya nga ne bw'anaagenda kubayita ababiri nga ogw'omundu gutteko kukoza eki. Kati bozaayo ebifaananyi ebyo kibasobozesa okuwa feezi ey'okubiri ey'okutandika okukulaakulanya. Kati obuzibu bwe tulina nti olw'okuba ettaka si lya gavumenti bwe zinajja terina gwegenda kuba nti kulaakulanya anti si lyayo. Kati kizibu nnyo yo okujja ku ttaka lyo erikulaakulanya nga gwe tonnayagala. Sayansi w'akantu ako mu kusooka nali sikategedde. Nali mmanyi nti abantu bali basengula mu road reserve teriba ttaka lya gavumenti anti kati nayo mu road reserve teyinza kuteeka mu kizimbe. Naye kino kyasooka ku road reserve kubanga newakaawo bakugamba nti gwe baba bakuwa pulaani ng'ennyumba yo ya bisenge 8 tokookerako obusenge bulala 2 obiteekemu edduuka. Ali ku pulaani era bajja bino ebisenge ebiri bye bassaako babiteekako x bijjeewo. Okategedde baba bagatwagala ekibuga nga kiteeketeeke nga ffe bwe tulowooza. Awo nkategedde bulungi. Kati obuzibu nze bwe ndaba nti ssente bwe zinajja ezotandika okukulaakulanya tebalina gwe bagenda kuwa nti wayikulaakulanya. Sisuubira na kusuubira nti bayinza okuteekawo embeera ya mujje muzeewole ku muwendo ogwa wansi muzimbe bye tulowooza. Sikisuubira ekinaaba kizze era ndikomawo ku mpewo nga nti bannaaye baziwadde abantu abasobola okwekulaakulanya ne bazinona naye sikisuubira. So ye entaputa ya mirundi ebiri mukama wange eyaleeta that so called trade order. Baba ati kati waliwo abamu be basengula abamu ne babalekawo ate be basengudde olaba nga ate babadde obulungi okusinga be baleseewo. Ekyo omukyala kyaŋŋambye nti basooka ne bakolako kye baakola olwokuba badde bagenda mu kulayira ne basooka ba resources ne bazizza eri mu kulayira kati bali mu kuddamu kumubilayizinga bakomewo ku feezi endala. So buli gwe bataakwatako teyeeyibaala aleka manye ng'akoza n'owebbwa nti bakomawo. Kannange kadde mukoyogedde mu Luganda aleka manye ng'akoza n'owebbwa alye kamanye ng'akoza n'owebbwa abeera ategeeza ki andi tekirimu nnyo makulu makusike wabula bw'oba okoza olya n'omuntu nga ayina ebbwa ku ngalo ng'okimanyi era olya weegendereza woolaba akutte totuusa nnyo ngalo zo kubanga ayina ebbwa lyalibaamu amasira lyalibaamu omusaayi ssaawa yonna naawe mu mmere anti oli wagambye nti lyakamanye ng'akoza n'owebbwa ye woolaba akozezza gwe totuusaawo kubanga emabega eri enkola y'okulya nga muliira ku lujjuliro lumu kyabangawo nnyo kati nga baba mukoza n'owebbwa mulya mwegendereza ye woolaba ayisiza ekibatu gwe togendawo bulungi. Naye ogedde emabega ebintu ebyo bikyaliwo weebiri naye kati si nnyo ate mulimu amawanga ng'ate bemba baziriira wamu nga bajjula emmere oba kaloni bakateekaawo enva ne bayiwa mu bakuli emu. Ate kati nze ate gye nakulira Busia kyalinga bwe kityo naye nga tebabagattira nva nga babagattira supu anti kyajjanga nga mulimu
abatalina bagumikiriza batandikira konva kakati mwe kyali mmere nga yalonze mudde bifi embo zawudde ne supu nayo kitundu konva okay nga ebifi tebabagattira bifi ne supu kitundu konva kati mmere nga baleeta saniya weruti ne bakuliza supu batano basatu ebiseera ebisinga ekyakozanga ekyo amaka emabega eri gabanga omuzungu zayita extended families nga amaka gagattirwamu abantu bangi kali ng'osanga omwami nga alina abakyala basatu naye nga bonna bakozesa afumba baba mukyala nababiri yafumba esabbiiti ye nga yafumba wonna ezigeza wabiri nga weeyogera mpulira bye bimu byennyini byalinga eri nyinza okuba saabiriimu naye emyaka gyendimu girina okuba nga gimanyi abangi abali myaka 36 abangi abali mu myaka egyo naawe nga tebamanyi kandi kati era kuba ng'onyemya n'akutunuulira ate kati nga ye yakubuuza olina emyaka kuba kwewuttaaza kubanga nyina emyaka gyange bw'oba wazaalira mu budde abavubuka abasinga be bazaaliramu oba onaatera okufuuka jjajja aba ku myaka 2 nfuna omwana asooka omuwala n'omulenzi nga nina emyaka 2 olwaleero omuwala alina 16 n'omulenzi alina 16 kati singa tebabadde ku ssomero olwaleero singa omuwala muzadde kubanga omuwala ku myaka 16 okuzadde kyewuunyisa kitegeeza olwaleero mba jjajja kati oli jjajja kika kiggwe atamanyi we batema kyogera oli jjajja kika kiggwe atagenda kusobola kulungamya kuba oli azadde ye kati gwe kamenyo we buli kimu alina kutunulamu ggwe jjajja akubira taata baŋŋambye omwana bamuzadde ne kamuli kali ng'ombuza naye kamuli kyeki naye kamuli kyeki kamuli bulwadde osekeredde baba ojja kunyinyonnyola nze ojja kunyinyonnyola kamuli bulwadde bukwata abaana abato n'afuuka wa kyenvu si musujja si yellow fever oyo ebisinga babazaala wa kyenvu aba alimu kamuli kati ate ayawukana ku busobu naye nga n'obusobu nabwo buleeta era omwana okwengera n'obusobu buleetera omwana okwengera naye kamuli omwana bamuzaala wa kyenvu naye mu bino bye tuzungira mu kibuga ndowooza owa kyenvu gwe nalaba ndowooza bwali busobo oba maama weera yali mu myezi ng'emeka 2 3 oli busobola okuba obusobo kuba kamuli bamuzaala mumulaba nkyo alina kamuli era mutandikirawo okulumba ettale ne mufuna eddagala naye ogamba omuntu azadde n'omugamba munnange omwana ojja kusoboya omwana nga takitegera nakyoyogera anti kati kisinziira ennono ye mulimu ennono nga ziyinza oba tekikkiririzaamu kubanga ffe wano mu Baganda tulina ennono enonooza nti omwana asoba mu nnono yaffe ng'Abaganda tunonooza nti omwana asoba era ffe twetangira nnyo obusobo era ne mu kyogero ky'omwana tusamba eddagala ly'obusobo era omwana bw'asoba akakumirizi ng'erimu ku ddagala erivumula obusobo okayengera ku kikolo kiringa taata bw'oba ova okusala batta ng'omwana olinayo omutwe waka naddala nga mulenzi oyitira ku kikolo ky'akakumirizi n'okikunyira kuli ne weeyisaako tosobola kumusobya ate weeyisa ku kisebo mufe newesimulako ng'oyogera ki ne bw'oba talina kyoyogedde manyi waliri ddagala omanyi okulaamiriza si buli ddagala lyakulaamiriza si buli mulimu era lyakulamiriza kyogagwe bonaaba omululuzi oba ebbombo bweyagala okubona omusibiina kyolamiriza nakolanga ne Jacob omutuuze naye nga baaba alina buli tteka ey'okulamiriza oba yali musawo muganda ayinza okuba oba yalogako akkiririza mu buwangwa n'ennono ayinza okuba talogangako ate nga n'okuloga azina okuloga era nakyo bakituzimbira wiffe ab'omuco guno bakituzimbidde bubi ne kijjira mu kuba ekibi naye ng'ekikolwa ky'okuloga si kibi tekibeeranga nako wadde ekikolwa ky'okuloga kyali kikola kirungi ddala omanyi jakuba nti ye muntu yabeerangawo n'agamba mwana bw'olina ekisiraani mwana gw'olina olutwe mwana bw'olina ekifiini mwana bw'olaba ekigezo ky'omukazi oyo kya kisiraani ng'alondooza ebintu n'agamba mbunze si wa muntu sente mu ngalo kankutere ku ssimu oba aziteekaawo bwe n'ozeronderawo kati oyo tuga nti alimu olubeeraguze lungi
Lweraguze abamu lweraguze Jacob Mutuuze naye nali nkitwalanga kuba insecure nga nandi era bwe kubanga eyo olaba eyo gye twali abaana baali batambuza eddagala anti kati gwe ne weeraguza mu kimuyita okwerabusa okwebuusa oba okwebuusa kati kati okusinga ozimuwa mu ngalo agende nga aziggyemu kubanga omuntu anakola ekikyamu azikujja mu ngalo n'afuba okulaba nti tabaako ye wazikwasa walala n'azitwala butereevu mpaka wanazikwerako ekikyamu bonna wazitutte nga zivudde mu ngalo z'obutereevu saate bw'oba ozitadde ku mmeeza zivudde mu ngalo z'obutereevu alina wazijje kati kiyinza kyonna kyakoze kiyinza obutakutomera butereevu kati naye aba mutuufu akola ekyo kubanga ffe ffennyini abantu tuli babi kyekiri kye mbadde ngwa ku mmere gye babagattiranga awamu nti olw'okuba abantu babeeranga mu maka nga galimu abantu bangi kati kyabanga kizibu okukakasa nti gwe maama namba 2 afumbye onootuwa enva abaana ababajja n'otabaako ky'obateeramu kati zonna ez'abaana ziteekebwa bonna baliira bw'omubamu eddagala n'ababuulire balina kati kitegeeza tolina kyojja kukola ng'emmere bagifumba ku lusaniya lumu bw'ebanga emmere yakukoza era nga naye baba bataddewo nti ebbakuli abaana bana ababo tebalinza kutuula ku bbakuli emu babaawula era babaawula kati kabanga kakodyako nti toyina ngeri yonna naye nze kalegane nti batusangawo abaana 3 5 babanga babaawula mu myaka tosanga bano 3 ku 5 babawe yaabwe kuba enkoza yaabwe yanjawulo 5 ku 8 babawe yaabwe 8 ku 15 eyaabwe kati okuva 15 ng'ate bo balina tebo naye si kyangu kusanga oli nga yekka yalina ab'ebiri era nedda era wasanga nga mulimu abazzukulu kubanga tuyinza kuba nti awaka bonna tubaagala mpozi nga muyingidde mu kitta abantu bakyali e Rwanda kati nitegeeza nawe obagendagenderamu mukwano gwange yannyumiza obata nawe noofa yannyumiza abamuyita Drake Serugendo obudde buno ali mu tours omwo ali Kisole gyakolera kutumiddeko nnyo Dr. Drake yaŋŋamba alina omwana gwe basoma naye e Nairobi maama waabwe yali abasse mu kitta abantu mbuki yafumba emmere yalina baali babiri omuwala n'omulenzi ne taata n'afumba emmere eyo gye basinga okwagala ewaka kuba omukyala abagimanyi n'ateekamu obutwa n'abalinda mwami n'akomawo nabibajjulira emmere amala okubawa emmere bwe yafuluma n'ayitamu namanya kati kembadde emmere banagenda okumaliriza okulya nze nga mpiseemu kati taata batannalya afuluma anoonya omukyala abeeko kyamugamba kati abaana tebayinza kulya taata tannadda era anoonya omukyala abula kati omwami afunamu ekyozaga naye omukazi ono eno mbeera ki eriwo gye sitegeera bulungi emmere n'agiwa ku kisolo nekifa ebyaddala n'amanyi omukazi abadde atumaze era bwe yafuna omukisa ogudduka Rwanda yasibira Kenya so kati mpozi ng'omuntu afuse mutujja okutuuka awo aga nti ffenna tubifiire omanyi abakazi balina enkola eya ffenna tubifiire era babikolanga naye munaye nze neewunya obadde okyagera kudda ku family zedda extended families zedda nze neewunya nti omusajja yabeeranga mu nnyumba emu n'abakazi baaba 3 ng'ennyumba ya bisenge 3 bibe ebisenge 5 ekyabalenzi 3 byabakazi ekyabaana abawala n'ekyabaana abalenzi kati nga kuliko eddiiro eddene obulungi bweti nga mutuuzaamu ne sheeta namba ne mulaba nga tosobola banyiiganga naye nga si kyangu kyakulaba era ndowooza banyigigiranga gagananga eyo naye wamanyira nti okunyiga kukutte wansi ne waggulu maama omu avaawo n'agenda n'akyala kuba kugendako ewaabwe naye si mu mbeera nti yamazigo baki kati ffe twalinga waffe ffe taata maama nga tuli abaana 6 waka abato omusayizi yange nga baganda baffe abakulu nabo bali awo ku lujja bazimba ku lujja kwenyini okwo kati nga muganda waffe omukulu alina omukazi alina abaana 8 muganda waffe amuddirira alina abakazi 2 n'abaana 13 abo bonna nga bali waka kati nga tulina ne mwanyinaze
nga naye abaana basatu kati nga waliwo n'abaana ba muganda wa taata bazaala ne baweereza abaana abazzukulu we bali awo abatuyita kojja we bali awo kati twabanga bangi muganda wange emmere nga bwejja muganda mbanga bali ku mukolo mbanga bali ku mukolo kati bakitaffe ne bajjajjaffe kye batusinga bo baali bakyali ku nnono zaffe kati nga bamanyi butya bwologa amakaago ne gatambula nga bw'oyagala nga bamanyi butya bwologa abaana bo ne bawuliziganya na butya bwologa bakazi bo ne bassa ne bakwatagana oyogera kuloga bakozesanga ddogo lya ddala ani nakuga nti okuloga si kubi lwakuba nti ffe bakituliisizza bubi naye dijje bw'okeera ku makya n'omanya nti abaana nzadde mu bakyala ab'enjawulo neetaaga bakwatagane n'ofumba ekijjulo eky'omugatta ne bw'oba ofumbye eminwe egyo egy'amatooke n'oteekamu ebbeere ly'omusa omusa guliwa omusa muti ne gumera ku bintu biringa amabeere abantu bagumanyi omusa era bajja gukoterawo mu comment section otekamu ebbeere ly'omusa n'osaamu eddagala lyaffe weerire eryakaffe n'ogabula abaana bo oba oloza abaana bo bakwatagane ekyo si kiba kikyamu n'akabona ak'eddagala nga basse kimu gwe musagule musa kanogatamu ne kaffecce gwe yeetaaze kaffecce ontuukira ntwogera kubanga eddagala erimu tetumagala jajanya tutyo ate mulimu ayinza oddukozesa mu bukyamu oli mutuufu kale abalikozesa mu bukyamu be bakifuula okuloga okubeera okubi nti enjawulo eri wakati w'ekikyamu n'ekirungi lutemya lwa liiso nti emiddo kudda ku saidi yo kitono nnyo nti bbuza ne Namirembe byagala okufaanagana bbuza ne Namirembe ekibyawula bw'oyayoya buli ku kikoola naye bw'oba toyawudde nga topenza osobola okukwata bbuza ng'omuyise Namirembe ate ng'omu ye bbuza era yakola nga bw'owulira erinnya lye oli Namirembe ye nakkaliza emirembe kati enjawulo eri wakati w'eddagala erigenda mu Namirembe n'erigenda mu bbuza njawulo ntono nnyo okategeera kyova nti olumu ebyakaffe kye tubiteeka ku mpewo kati oyo aba yeetaaze yakunoonya nagawo wayi wagamba tuyinza kukola tutya so ekintu kuloga abakadde baffe bo bakikolanga nnyo ne baloga empya zaabwe sikwata mwakawe alaba sakata vibes ono mwami gwetodde naye si mulogo si musawo muganda naye musajja muganda ndi musajja muganda era musajja akkiririza mu buwangwa n'ennono ate ndi mulangira so okumanya ebyobuwangwa n'enteekateeka z'obutonde si kipya tekyewunyisa saagala ogambe nti siniya byatandise oleeta abasawo abaganda ku mukutu ate nno nze ku dasiti n'abasawo abaganda baleeta bakwokyayo ate banjokyayo naye mba njagala baluŋŋamya ensi oba bakwokyayo nange paayo nze njagala ssente nja kubagamba waliyo omuzzukulu eyo nayagalayo kasente naye nga nange banjokyayo mba saagala ddogo njaba gye balanga bizinesi zaabwe n'okuluŋŋamya abantu mba nabye njaba babuuza n'okuluŋŋamya kituufu kale kati bajjajjaffe ne bakitaffe kibali batusingako ekirala baali bakyalina ebibanja kituufu kati bo baategeera omuwendo gw'okuba n'abantu omanyi omuntu alina ekibanja tugambe kyayeeka 5 gwe omuwa abantu 30 oba omutaasiza okupangisa abapakasi mwe mwapangisanga abapakasi twalimanga naye kimanyi nti taata ze yanywangamu omwenge mwe mwatemanga ebikata n'okunoga emmwanyi kwaya ye yategeera sayikologi w'okuba n'abantu abangi bwe bakeera ku makya olina abavubuka 15 ewaka yiika y'ebikata bagitema olunaku olwo ebirime ebyasinganga okutundwa ewaffe waka mwalingamu kasooli oyo yajjanga buli season nze mpaka kula kutuuka kuva waka buli season tuba ne kasooli ate nga yegeeza olukungula ogatta ebisawe nga 4 oba zeyiika meka ezo tubaleka leyiika 4 olukungula ng'agenda amukubisa omala omukubisa ng'abawake ensawo yammwe waka ate bavuliza batuwangako ensawo ogamba emmere eyokulya kawunga kabanga kati zine kutiya esigaddewo nga 6 ng'ateeka mu katale kwavanga ne school fees okategedde nga bawa school fees nga ye yambalira ekisaati
akawungezi ngagenda ngamiramu twayinanga mmere ddene kati kitegeeza nti n'ekirala twayinanga zino fruits michungwa mangada tunda ovakado miyembe ebyo bityo nanasi ebyo bibabangawo mu bungi nga nabyo tulima birime kati oyo omusajja tosobola kumusanga mwavu bano abaana tebamumenyamu wadde kubanga kyonna ekibabeezaawo bakikolerera ne kati ffe olwokuba tuli mu buwugiro osanga akawugiro nga katumbe bukadde nkaaga akawugiro ke kaki obupoloti mbadde mmanyi swimming pool kati ffe obusenze bwaffe buli mu buwugiro akawugiro kali 3 ku 5 kati okubeera n'abantu 10 ewaka kya buseere nnyo kubanga ffe tulya mu nsawo naye omuntu akyayina ebibanja wasobola okulimira abantu tebamumenya kubanga bo bennyini babaako bye bakola ebayimirizaawo kale ffe kyobola nti kizibu nnyo kati okusanga omuntu naddala ffe abali mu bibuga ng'abaana bwe bawummula abaana b'abanyoko bajjako ewuwo abaana b'abatobo ne bajja kizibu kubanga weesanga nga n'enju mwe tusula tezitumala nze nno kenyini wano baade bansaba bajje bawummulire ne mbagamba mbeera bizinesi baawo embeera bizinesi n'ogenda okumaliriza nga waali beetaaze bajje naye tolina ogenda babeeza tolina kyakubaliisa kubanga olya mu nsawo wekiri obalamu nga babadde okozesa emitwalo 3 olunaku bakwongera abantu 3 oba ogenze mu 5 ebitaliiwo kati ekyo kituleetedde okwesamba ebintu ebimu so nga byatuyamba nga oli okukuuma eŋŋanda kuba ngaiti waliwo abaana babayitanga bakojja nga bali waka kati nze omuganda waawana amanyi ki ekitegeeza omujja okubeera ewaka ewalingawo nabayitamu amasenga kati abo baba bakizibe bamu naye njogera ku mwana omujjwa ng'ali ewaka nze manyi kyekitegeeza kati n'alyagadde nnyo ewange wabeerewo kaabajjwa naye osanga olumu ng'obusobozi sikola ki sirina kitegereka naye osanga bw'alumu nnyo olwosanga ku mujjwa n'omusuubirako ku ssente alondeko nze kojja wange ako kaba kategeeza ki omujjwa wano mu nnono yaffe ng'Abaganda manyi njogera by'Abaganda mu nnono yaffe ng'Abaganda omujjwa yatwala yamala ebibamba erinze kati ampita kojja kunze yammalako ebibamba kati singa atwala ensimbi naye nga gijje mu ngalo n'omukisa asobola okugenda nagwo ebyaddala soko oddemu akantu kale kugaye ng'osuula kinalonda wansi sente era oluuzi ogeramu wayo omutwalo okuteeka osulaawo wansi ezo nno zizo kati oba omuwadde naye tomukkiriza kujjamu ki kati DJ Jacob ke yakolanga n'aziteeka wali olina bw'otwala mukisa gwe zino zijje wansi zikyali zange za ttaka okategedde nze olunaku lumu nakojja wange kutumiddeko nnyo kojja wange ali Gombe eyo bayitawo Bukandula yalunda enkoko enkoko zaalinga omutwalo gumu n'ekitundu zaali mpitirivu enzungu kati abaali bazimulunzizza projekiti oba neekona oba neekola etya nezimutuulirira kati kojja oba yalina we yalaga nze naawe nga kati funa omujjwa ajja kutereeza ekyo amba ndi awo nga kojja agamba maama mpeereza ku mwana oyo kangendayo olwatuuka aŋŋamba genda mu kiyumba omwo ogyemu enkoko zonna zoyagala ozitwale nansuulirawo n'essente emitwalo gyalinga 6 kojja neeyanziza nga nnyingira kiyumba nga buli gye nasobola njayo enkoko 8 nga nze ndiwa na ssente zange eyandeeta yeyanzizaayo waire ennaku nga 3 nga kuyama nti awo omuwayi omwana we yazze yatutteko enkoko 8 naye zonna zamugoberedde mbadde ndi awo nga wabaawo abajja simanyi balina emikolo eyo gya bino bya tale 6 nga bajja bagulako omutwalo kati oyo ye mujje waka kati zinaleeta za abajja omanyi lwaki ndikeewoonya nti kandabikidde ddala nga bwe twali tukula kati abo bengambye nti abali batuyita bakojja baali bato bannaffe naye kati nga bano basenga baffe ate banina bataata nga yakuwa akuwayo 5 n'agamba ezo ssente ziwe gundi zimuteerawo ku kidomola kati nawe obeera ozaagala gwe tozitwala seekawo ku kidomola gyazigyewo muyita gyazigyewo mugambe ezizo
kati ng'omuyita naye mu bulumi bwetero era amaliza kyagenza ogula nawe olyako kitegedde naye nga baziwadde oli kati saamanyanga kati nga olumu tunyiga bakuyita nagamba kwata sente zino zibagundi n'ogaana ng'omanyisiza owulira bubi bamaliza bagamba gwe toyagala mikisa kati ng'ogamba ate onzijjako sente oziwooli mb'onyima mukisa kyo kubanga ye yali akimanyi nti oli ye mujjwa waliwo ebigaanyo okutaana agawayi kasooka atwaleko byatutte kati awo gemanyi g'omujjwa kati omujjwa aba tatutte bisiraani ate ali kakati omujjwa ye kino si kika kye tebimukwata tebina bijja mukwatira kuba si bya kika kye nze ebinsumbwa byabalangira oli wampeewo ye tebina biyinza mwerippirako bino byabalangira okategedde kubanga omujjwa kagube mulambo nze bwenfa omujjwa yakulemberamu ekkubo bagende okunziika wakojjaawe nga kojja yafudde omujjwa yakulembezamukko mwana nga simanyi kati nze eyafudde olw'okuba oli mujjwa nsobola omugoberera era ebiseera ebisinga batugubagaana oyogera obbo ne bamugamba kulembera tutwale kojjaawo kati kojja nze ngerowa bansitudde wali kyokka n'omujjwa mugaya kulembere kitegeeza nina okugenda kati omuzimu gwange tukiwanuuza nti gugoberera nendaba eri gye bantadde okategedde ali awo gemanyi g'omujjwa kati bajjajjaffe ne bakitaffe bo baaliyo ebyo babimanyi byonna era nga mukulira ewaka nobeera ngo kimanyi oyo jjajjange oyo maama kati nga mukule oluganda nga luba lugazi naye ebiro bino omuntu omusanga ab'eŋŋanda bamanyi beyo basobodde okuliraanako nti ffe ekika kyaffe tuli batono kubanga temwemanyi temwewadde mukisa gwesisinkana tetukyakola mikolo gya kumanyagana kati ffe ojja kusanga nga omutuba gw'envaamu gulimu enju nga 15 naye enju 15 nga manyiko enju 2 oba 3 ate nezo enju 3 manyimu aboolubatu kati ojja kwesanga bangi nnyo abava mu mutuba obutuba gw'envaamu gwaggobanga omuto naye nga sibamanyi kubanga tetufuna budde kusisinkana so singa abajjajjaffe abakulu b'ebika abakulu b'emituba kubanga mulimu zirina ekyesitikka wa kika naye nga gwe w'omutuba buvunaanyizibwawo kuŋŋaanya enju zonna ezigwa mu mutuba gwo waakiri luvannyuma lwa myaka 3 tusisinkanemu omulundi gumu olusisinkana olwo lubaako kyamaanyi kye lutwongerako naye weesanga nze tuna empira gy'ebika by'Abaganda tegiriko bantu ne weebuuza abakasimba ng'ate kekasamba ab'empologoma nga ekika ky'empologoma tekisobafuna bantu 200 bajje bajjuze ekisaawe naye kubanga bajjajjaffe okuviira ddala mu mpya mu nnyiriri buli bamuwa obukulu nti gwe jjajjawo olunyiriri bw'atuula waatudde asinga ku kwetikka kitiibwa ekyo nze mukulu w'olunyiriri ebigenderako bino n'atabikola okusomesa n'okujjukiriza n'okubudaabuda gwe wali badde omukumiikumi waffe kati ekyo kiremeredde bali bakadde baffe naffe ne kitulya tumaliriza nga obuwangwa bungi bugenze bufa wadde yogera amadde jjukira nga muzeeyi wange mugenzi Ben nga tanafa Sessanga Ben Sessanga nga tanafa nze twalwawo nga kale obulwadde wabangawo bwajjanga naye twalwangawo okulwaza omuntu ne bamutwala mu ddwaliro ly'empiso bannange ng'eddagala lyawo ku lujja waawo kale ne walala ennaku 3 ajja kuwona hadi kakati kankubuulire bakadde baffe baali bakyawuliziganya n'ensi okuwuliziganya kwennyini kubanga buli kikwetoolodde nga kya kiragala nga kyaffe kyawano ddagala tomanya bumanya butya naye nga buli ekikwetoolodde omugongo gukuluma omuntu naga nti genda ofune akabalira ku mugongo okafumbe kajja kuguwonya ebyaddala ne guwona ng'ofumbye kabalira ku mugongo oba ebintu ebimu ngenda katandika n'obuzangala kujja nabyo akabalira ku mugongo kavumulira ddala omugongo bwe gugaana nga muma nti guyinza obba guliko ensonga nga mwebuuza gwo gwava ku ki kiyinza okuva lw'ennazaala omugongo gwawe guleka bwe gwatandikira okuluma guleka gwaseeseetukamu olwo ne tuguyiiyiza ogwaseeseetuka tuguza tutya naye omuganda wa wano buli kimu ekyazibuwalanga nga bakyebakira n'okukyebakira ne basaba bafune obubaka
ene ensonga eganye abakulu bewaka ne bajebakira n'amayina ku ngasatu ng'asula ku ttaka ku lubugo ng'asaba bamuwa obubaka ki ekisumbuwa abantu bange era nnyinza kubawonya nti era egyo emyoyo egitukuuma gyaleetanga obubaka genda ofune booti genda ofune jirikiti jako mirandira gifumbe egijja muwe kolokota bibajjo bwebiti era abantu bawonanga naye fe olw'okuba n'okumanya obumanyi eddagala olwaleero osanga omuntu eyasoma ng'akugamba nti ebyo bya sitaani okugamba obugambe muntu genda ofune akabalira ku mugongo okafumbe okanyonga omugongo okuluma oli ajja kuga nti ebyo bya sitaani bayagala agende wali eri ewakawo kuba mukole kubanga akola empeke n'agiteeka mu famasi ateeka ssente nnyingi nnyo mu bisomesebwa ggwe ateeka ssente nnyingi nnyo mu bintu by'olaba ku TV ateeka ssente nnyingi nnyo mu bibeezaawo obulamu bwe obwa bulijjo kati ye akulindira ali ku ddagala kubanga obulwadde bwa layisi obulwadde tubugula layisi eddagala ne biribeera ya bbeeyi kati ye kyakola alwana nnyo n'akuguza obulwadde ku layisi n'akuguza obutamanya ku layisi n'akuseera eddagala kikyoyita okuguza obulwadde batuguza obulwadde batya ebisinga obungi kati olaba UNBS si ekitongole ekikola ku mitindo ekola ku mutindo njiwa okusoomooza obanga ddala ebintu byonna ebiri ku sitampu yaabwe babimanyi mu ggwanga nze nagulako amazzi nga gafulumye ennaku z'omwezi 22 ogwokusatu 224 22 ogwokusatu 224 nga tuli mu 12 ogwokusatu 224 naye nga amazzi gali updated nga gali forwarded sabbiiti eri ejja naye nga gali katale kati njagala ombuulire oyo eyapuleta amazzi ago kale n'agampa ku olwo ali mwati okumpa agayitako n'agamba ngaliko ennaku entuufu era gwe njagala nga eddiro yasemba okola UNBS ngeze mu dduuka lyonna mumpe ku mataago ne bajja n'ekyuma ekikebera awo wennyini ne bakebera oba ddala amagi gakyali matuufu waliyo kirabye batugamba bakeberera mu factory gagenda ofuluma nga bagakebedde kali mugakebedde mu factory naye jjukira ndi gasobola okujja ne gamala emyezi 6 nga nze tegantuuka ako gakyali mu dduuka ekisoboka okategedde kati omuntu alondoola ne mu dduuka jangu kubanga faamu n'okusoma tetwasoma ojja kumusanga n'okukebera ku expiry date takikola ki takimanyi kati gwe UNBS kyogaba omala okukebera mu factory biwedde ani agoberera omutindo guno gigulaga kale ojja kwesanga onywedde amata oba amazzi oba kyonna kyonywedde nga kyaggwako dda ate onyimanyira okwogeddeako obutakebera ku expiry date ekiri ku yasoma n'atasoma tubeera mu bbaala eyo ne bakuwa kipa ya bbiya engeri yokka gy'osobola otegeera nti nekipa ya bbiya eno sintuufu nga tekyalina test kati test yokka esooka okukuba mu kamajjukiro sigisose ginywa sose kuginywa eri mukamwa n'olya tisonogamba ono bbiya mufu kati deni mukumutunulira booti n'onoonya ekyovu bw'onyenya booti nga tebimba ng'okuba omulanga mumpadde ekipenvu bakukyusizamu bukyusi tusonywe bagikujjako nga bakuwamu endala kati gege nti n'obutamanya babukuguza ku layisi nebwe kye balwanako olwale bakusanga wali mu ddwaliro nti omuntu akusaana akulaga nti okubeera omweru kyekyobugagga ky'ensi naye bannaye naguza ebizigo ku layisi n'olwala kansa bwendwalanga bannaye temunjogereranga musonde busonzi ssente ng'olwadde ki ekibumba bitaago ebiti ebyo omuntu asisirimu bwendwalanga sirimu museke ate sirimu sirina nsonga ki nkusekerera awo neraba neragajjalira kate sirimu sikusekerera kale ku kibumba nsobola okukusekerera lwaki sirimu omuzungu oyo mu kumukola yamuteeka ewazibu yamuteeka ewaki ewazibu ewaterekerezeka naye sigala enjaga omwenge osobola okwepimira nga ti guno gwenyedeko okukola ki gumala naye nosanga omuntu bwalagi babutunda simanyi 5 3 10 noweebuuza gwe lwaki tofaayo gwe nga nanyini ggwanga n'olwana ku bavubuka bano abanywa guno omwenge ogw'ekyeyonoonere n'oregulating omwenge guno ojja koma okuwa ogw'ebbeeyi ogunywa ekitono n'oguleka bwe buli obulwadde batuguza mu layisi n'ojja kwesanga
ng'ebyokunywa bingi ebiri ku katale biri substandard ebyaddala naye olw'okuba bo kibakolera ndi gwe kasoobinywa bijja kumaliriza bikulwazizza mu pharmaceuticals be bateekayo eddagala okategeera n'ekirala ekinnumya omutwe nti emabega wali edda kwera eddagala eryabeeranga ku lujja kale oba ne waba talijja ku lujja nga genze mu nnimiro eyo n'alitema najja nalyo nga bwe balikuwa oba oliwulira nti ddagala era impact ejja mu budde dakika 0 naye olwaleero luno ne woogamba nti ogenda Kibuye wali ogulewo bebbobo baki oba omwetango oba ki enkola yaabyo eba ya luzizi simanyi oba naawe kyegendereza andi obuzibu bwe buva kati nze kizibu nnyo ogenda Kibuye ngulewo eddagala era ngenda mu ttale nendyetemera ekisinga obungi kyenneetaaga naawe oba olyetaaza osobola oddinoonya olinoonya toyagadde onoonya bunoonya waneeno kamunye wano kunywa nga lusatabuze n'omunoonya ekyalo kyonna bw'oba omutaddeko ebirowoozo naye kati ogenda onoonye kamunye nga amaze ennaku nnyo okuva bwe bamunoga awo tosobola muno okukala tanza okukala olina ga nti nkuguzizza kamunye mu nsaano powder form naye nga ddala takuwadde kamunye kyeyakuba yakimanyi olina kati ero twalikaza naye nga yakaza kyonna kyeyasanga naye etwatwa kyeki twatwa muddo nagwera guyambako nnyo mukoza munda naddala abakyala abo bakozesa nnyo naye nti twatwa naze nakiwulireyo ku bizinga twatwa lingi nnyo mu bizinga balikozesa nnyo naddala nga bagenda okweyamba kuba teririiko bwoyayo terikwagula ye toilet paper yaabwe balikozesa nnyo kibo kye basinga okukozesa mu kifo ky'ekikookooma naye embeera gye bagana okusimayo akatooyi bagenze bayigayiga okusimayokko naye bagayaavu mu ngeri y'amamesa amangi tegeesimira bunnya nga tewali agakulembera nga tegalina agakulembera kale kale simanyi era nga wogambye nti abakulu b'emituba b'ebika biki bandibadde bafuna engeri ate simanyi babawuliriza omulambo gwa Ssaabasajja ebintu Ssaabasajja abeera abyogerako abantu ekyo kankireke kale naye nga nze kyensaba buli muntu tuddeyo twerowoozeeko okuva buli omu mu busobozi bwe twerowoozeeko tuddemu okweyagala nti ebintu ebimu tubiyigiriza abaana nti olubuto ganamubo g'omulubuto alusas ne bw'oba olina kiwankulaata abamu bakiri kimankulaata ekiwankulaata bw'okifuna n'okikunya n'okinywera ku caayi kikuyamba mu mama gw'omulubuto kubanga kikaza mabwa ofuna kamunye n'ofuna emirandira gy'olumbugu n'ofuna ssere n'ofuna engabo ya kabaka n'ofumba n'onywa bw'ofumba osobola okuteekamu ebikoola by'omupeera bikola nga preservative nabyo butafa mangu n'olibugumya n'onywako buli sabbiiti 2 n'onywayo ebikopo 2-3 agamba bw'osobola okugawonya si kya sitaani n'akamu kati eyo mixo girinayoko asiri girinayo bwe mbadi etazingina n'entema n'embifumba sooka olitema olifumbemukko oyagala kunywako njagala kunywako ngenda kugamba mukyala Nakibinga njagala kunywako ate nenani bensobola okuba nobaguzaako ngenda kugamba mukyala Nakibinga atufumbire kale toyanze nnyo emukyala Nakibinga simanyi oba kantu kano nakalaba ndaba kali mu dakika z'otasobola tuukako nga Nakibinga takuwadde data mukyala Nakibinga alina walufaayi aseeka alabe kusaba kutufumbirako ku ddagala lya alusas ajja kutufumbira eryamangu mangu eritali liri ery'okufiirako eddagala neziga teba lyakufiirako mpozzi nga emiti migumu nnyo mulimu emiti nga migumu nga oba wakugujjamu ddagala okufumba gufiirako kataba ekkajjo ly'enjovu oba wakulijjamu ddagala olifumbira ddala ddala nno okutandika nalaba lyefumba netufukana lya bbulaaka limanyi okufukira ddala bbulaaka netandika okuwamu akasukaali kennyini olifumbira ddala ekkajjo ly'enjovu mulimu emiti nga akabalira ku mugo akabalira migumu oba wagujjamu ddagala ogufumbira ddala ekkajjo ly'enjovu ye kalemanjovu kalemanjovu mulala kati waliwo emiti nga omuwafu nagwo oba gujjamu ddagala ogufumbira ddala kubanga miti migumu kati bwoba wagujjamu ddagala olina okugufumba kisinzira kyofumba kuba mulimu emiti nga ogufuna n'osooka ogusekula kubanga okugondagonda naddala bebajja ebyo emirandira olwokussa mu sepiki n'ogukuba omuliro obanga afumba ekikongo
nina omuntu olako nalingamba nti singa nsobola okugendako mu kyalo nennogayo ku ddagala nenzija nalyo nambuuza gwasula ku muzigo eddagala ogenda kulinaabirawa ogenda kulikozesa oti ogenda lifumbirawa bagenda kuyita mulogo nenkabalamu nga wa kanelire chipsi zange ove ku ddagala gano kakati nze tewali wensobola kubeera nennemwa kunaaba ddagala nennemwa kulifumba lwaki ekikuluma kiruma gwe bwomu tekikulumira balala nyiitira n'essabo lyobadde oti okuga nti oli mulogo oliyingira ensi eraba olumu gw'olaaja naba naye munyambe enkoze ntya ndi bubi nga biganye kubanga waliyo ebintu nga kyangu nnyo ofuna ebbombo onaabeko funa akambula onaabeko tubuuka amasaŋŋanzira buli lunaku tugakoleramu bingi kati oba olumu n'ofunayo ku ddagala n'ofuna akambula n'ofuna ku bbombo n'ofuna ku mavi ga mukulu ne weeyiwako amasaŋŋanzira bagakoleramu bingi tugakoleramu ebirungi n'ebibi kubanga n'okweyambulula okusinga obungi tukukolera mu masaŋŋanzira kale ate ebiseera ebisinga bye weeyambuludde bimanyi okutomera ab'emitwe eminafu ne bigenda naabo kati oba olumu funayo akadde onuuluge ku ddagala onaabe ku mwetango onaabe ku katta ddogo si kyabwa sitaani egyo emiddo weegiri kutaasa ffe kati gwe bw'ogaana wemala okukutabukako tokyayingiza wadde ebitaano abaana babagobye mu nju bakugoba omaliza ogenze bati naye temumanyiyo ku musawo yenna ayinza kunnyamba nga byantabukako omaliza ogenze mu ssabo ate ennaku zino nabo abasinga obungi bafere endayo nga bakubba so nga wali okyasobola okunoga eddagala kubanga eddagala weeriri tukuze tulirabo ayinza kuŋŋamba nti okunaaba ebbombo olweza akatta ddogo omwetango nti olina gwoloze kati nze olwokuba mmanyi nti ekinnuma bwomu newekuba kulinyookeza tonnemesa leka byekisiru byo baaba ku mizigo nalinyookeza dda kubanga ekinzita kittanze olina akalimu koogoba omusajja agendi nyookeza kabaani nti ate ndi ku muzigo bwe gunannema okusasulira afe gye tubeera abasajja akugamba omusajja akugamba lumu nti mumanyi bulaati yagendako mu kyalo eyo nabenjayo sootingayokko n'agenda kati n'alyoka n'abaliri n'anywa liri n'anyookeza liri agenda okudda nga yeetuninze nga baaba alina omukisa okukola ekyakikole naye nga naawe wofisaayo akadde bino ebintu byakwefaako amanyi nadde nagwe nadde omuyimbi yabaddaani yadde Dax Katero ng'ayogera ku luyimba lwa Sipiyo yaga nti abasajja baatuula All Stars ne bayimba oluyimba olw'enkwe yaga nti ebintu bya Sipiyo teryakubuusa bya kikomando kituufu bya Sipiyo bantu batono nnyo asobola okujja n'akugamba bino byenkugamba buli omu ayagala mbeera ya keezaala keekomberera buli omu yeefaako yekka nze ekyo sikkaanya nakyo buli alina omukisa ogwerwanako twerwaneko kubanga eno ensi nnungi nnyo naye ffe tetukyajagala ffe tetukyajagala naye nga yo buli kimu wali bantu bameka gw'osanga asimbye ebbombo naye munaye eddyo limalira ne limera wembadde njagala nti wosanga oyo omusawo bw'ogambye gw'otera otuuza kantu omumbuulize nti eddogo lisobola okuva wano ne ligenda ku kyeyo Dubai erikola ebyayo kyo n'okusoba n'okusukka obulungi ennyo kati kankubuulire eddogo oba ddungi oba bbi kwadi ogwenza oba wadeyogera ku binti oli ali Dubai ne bamusuulirayo eddalo basobola ebyadda ye kyokka n'ali e Dubai omusawo abeera e Uganda n'akola eddagala n'alinyookeza bulungi ne bamwongeza omusaala nga gwe baloga ali Dubai kisobokera ddala bwekyogamba nnyo kubaakera kuba jala afukamira gyali maama akyali mulamu yawumula kali waliyo yamusikira oyo nnyoko bwafukamira gyafukamidde n'akuba amavi n'asaba byasabye mu nzikiriza yonna gyasabiddemu naye maama oyo yasikira abamaama wange era tokkirizibwa namukuba luyi ne bwaba wa myaka ebiri sikikolangako kifunango nekirowoozo maama wo bwasikira maama wo kale ne bwaba maama wo lugaye maama wo mulamu ne wabayo maama wo ow'emyaka emeka ebiri ng'ali mu luse lw'abamaama ng'abeera wuwo ne bwakola omusango gwe tokkirizibwa mukuba
true. Mama. Omuntu kasaba ngali muri soya abajjajja tokkirizibwa. Bwe buli kitiwa kyo mind oyo kojja wange tokkirizibwa. Kati ono yasikira mama wo. Era afukamira ku ttaka. Mukobere. Ajogera si yakireeta. Golwa leero n'ogwa mu mazzi mu nnyanja. Kirungi seri kumpi na nnyanja. N'ogwa mu nnyanja n'ofa. Omulambo gwe gubula. Yasikira mama wo ajja ne tukola eddagala n'akuba amabeere ku nnyanja omulambo gwe gudde. Ninga tisi yakuyonsa. Naye ayonsa ennyanja omulambo gwe gubulufuka. Kuba ye musika wa nnyoko. Kati awo ge maanyi g'obusika. Mbadde nzikunyumiza nti tuli mu kkooti omukyalo omu nga mwanyina ali mu kaguli bamukwata gwa bubbi naye nga alina okukkiriza nti tebagenda mutwala tasukka kkooti awo kati emisango nga jinga bujulizi nga bujja kati omukazi nali omu ku baali batambudde naye ng'agamba bannaye omusajja bamutwala naye kati webituuse kankubira omusawo wange ng'afuluma ebweru ng'agiyisaamu oba bayogera kyo nompulira akatakuta olwamala ng'agamba neyanza kale nteekeko kati nti ng'asindika mobile money twali tukyalinawo wabweru ng'oli bamufulumye yali atugamba nti omusajja ngambye bagenda muleka tebagenda namujja mu kkooti awo naye kanende emisango gigwetula okuwoza ku gwe tulabe tukyali wabweru oli nga bamufulumya nti ono talina buzibu neŋŋamba ekisigo kati DJ abantu mu nsi mwe bali woli wano tunyumya n'okunyumya naye wasobola okubawo omuntu akolera mu mukisa gwo nga buli ekirina okuba ekyo yakifuna nga buli ekirina okuba ekikyo yakifuna si kukyamuukiriza ekyo nkimanya nti kiringa omuntu bwakeera ku makya n'akusiimula ku maapu nga oli mulamu naye omuntu abeera nga nono mulimu DJ Sinyabi yasobodde okugukola nekikomaawo n'addamu okulowooza nga gwaggwadda DJ yali asobola naye n'okulowooza kulowoozaku naye ng'oli yakusiimuula kati ago ge maanyi ng'eddogo nga lijjidde mu buuyi oba obubi ebyo byonna abantu basobola obbikola ebyo naga nti omwana wange tebamusiba ddala nga tebamusiba ne bwakola ki nga tosobola kumusiba bakubako omubbi n'atuuka ye mwennyini ng'awulira ayagala afe n'abagamba munyambe musale bwe wati ne bwe wati bwe banteekayiriza nja kufa naye nga bamukubye agaanyi paka lwe baasalawo n'akutuka kati ebyo mu nsi mwebiri n'ebisinga ku ebyo bwe tuliba tutandise okunyumya ku ebyo tuli kuŋŋaanya ne ku bantu ne bakuba obujulizi nti nalabako mulimu n'aba emitima emigumu ayinza okuga nti nakolako nti ekyo nakikola obalina nga tosobaleeta mu kamera bakuperereza naye nga ninawe mayaso okuga nti ekyo nakikola waliwo omukazi yatta omwana wa mujja we n'amufumba ng'emmere omukazi oyo ne bagenda ku musawo byogera bya Nigeria aba byaliyo omukazi oyo mu myaka ng'ebiri egiyisabadde ku bwetebe okwo ng'agenda ye kenyini agenda akirogojja oyo mukazi mulala abadde ng'atambuza okwebekere ngaye kenyini agenda akirogojja natta omwana wa mujjange ne mufumba kyaka wali we bagenda ku musawo bazuukusa oba muzimu ne gutandika kumululumira n'atabuluka omutwe ng'agenda ye kenyini yeewaako obujulizi natta omwana wa mujjange ne mufumba natta omwana wa mujjange ne mufumba nze natta omwana wa mujjange ne mufumba abaddeko ku ntebe roodi okwo naye ng'era bw'osanga abantu bagati omukazi we weegindi naye omwana wa mujja yafa tetwamanya butya bwe yafa naye bwe yamutta kyaka n'abaako ebitundu bye yamusalako n'abitokosa kweta omusezi ate oyo kali ye yakikola mu butemu naye
omwaka ogwo guwedde 2025 waliwo mukazi wa mukwano gwange yasaze omwana we awe Nalugala Nalugala awo yasazeeko omwana we omutwe okugusalako ne gukutukako bwe yamala okugusalako nadda mu kiyungu naagwe yakawunka ekyo kya mwaka guwedde ne taata omwana nso omukulaga mukwano gwange nnyo omukazi yatabuka omutwe n'asalako omwana w'omutwe nadda wayi naagwe yakawunka mwaka guwedde 2025 kata mukazi ali ludda we baamutwala naye alina okuba nga ali butabika omusajja waali atakola ki era bagenda bakwatamu ekiwuduwudu n'omutwe gwakyo ne bagenda ne baziika omusajja waali nsobola n'omukulaga ne mukazi we yatabuka omutwe emboozi neefuluma nti yamala ennaku nga yeggalidde mu nnyumba afuka mu nnyumba apama mu nnyumba paka lwe yatuuka okusaako omwana omutwe kati oba yaliko nfuuyirizi kyeki oli n'agenda n'akutuulira ku kaliba n'akwata emmindi DJ Shitawano tasukkawo ninga omukazi yasalako omwana we gwe yeezaalira omutwe n'agukutulako omwana nga ali mu bbanga ki myaka gyalinga 12 omwana omukulu bwati omwana yali mukulu omwana yali mukulu ddala abantu bali mu nsi kika kyeyo kati ekyamuli ku bwongo kyesobola kukugamba nenga omwaka oguwedde omwana yasaze mukazi yasalako omwana w'omu ebyewuunyisa Nalugala ensi bwetyo bwetuvuga abatulaba vidiyo ene kutusibwako Shalom Supermarket wali e Nalugala ku mulongoto gusooka nga ova ku Ntebe Road wali omola eri awo kwe kuli Shalom Supermarket genda oshoppinge balina stock mosobola osuubula gwali wekka omuwulu naawe alina famire ebintu ebiriibwa ebiri fresh n'ebyo ebiterekebwa nga ddala byalambikibwa ku mutindo ebbeeyi esoboka ate nga weebiri biri available wamu ne bannaffe aba Appellation Medical Health Care wali enkumba ku bitaala genda ofuna obujjanjabi bajjanjaba amaaso bajjanjaba amannyo bajjanjaba abazaaza bakola scans eza buli kika bajjanjaba amagumba in anyway totya ne obanga mulwaddewo minisita oba munene mu nsi muno balina wing basobola omussa VIP wing gye twandise VIP suite n'abeeramu nga teri bantu bamuwogganira tawufirira yadde ekkerere nga bujjajjabi bwokka bwafuna balina abasawo abatendeka abakugu ddala ate wagazi ne bwogenda saameka bakola 24 hours Appellation Health Care wali enkumba ku bitaala ekyengulwa opposite King Sport era nkujjukize nti olunaku olwokubiri tubeera ku dda point ba ewaya ewa Mooti abeeyo bayitayo ku birawuli anti yebbala yasooka okuba nga amadinisa gandabirwamu kati babiyita birawuli abatamiivu abakola ate bagakubamu amacupa era bagakubakuba naye yandooza yafuna ziri millimeters ennene eŋŋomu zigumira amayinja buli wakubiri tubeerayo beera bucket night endongo kakundiiri ne badijja ab'enjawulo okwetooloola ekibuga Ntebe ne ku Login Lounge tubaayo buli lunaku olwokutaano ebeera nayo bucket night endongo ekaabira ddala eyabadijja bamanyi osunsula endongo n'onyumirwa waliwo akanyama kali affordable balina n'enkoko erimu abatali akanyama gendawo booza emmotoka ka wifi kabwereere abaana baweereza genda olabe emipiira tugenda mu World Cup wanaba wedde of course Premier ajja kubaddamu mpiira gya ligi gyonna mu nsi ez'enjawulo ejja kuba ziddamu screen zo olabira ng'otudde ng'okakkanya bulungi Login Lounge eggaluga ate nno bakutegeeza Login Lounge nti nnaku z'omwezi nga 28 omwezi gw'okuminaogumu Lapok Branch Festival ekomawo season ey'okubiri 2026 ne this time beerawo ng'ofollowinga ku mikutu gya Login Lounge galuga gyonna ogenda kuba olaba ekyenjawulo mu nteekateeka Lapok y'omwaka guno ekibadde kitabangawo subscribinga sharinga link eno abantu balabe obubaka buno ono gwe tuli naye nkujjukiza Sam anjudde manya naye yeyanjudde nze mumanyi muyita mulangira lyensobola okukomako
Mulangira naye Mulangira na Kibinge tegere yangu iro komye kumulangira Mulangira linyangura nkoise Mulangira wewa so alina omukutu gwe bagwita Da City UG genda yola be videos ziriyo balina content omulungi twatulayo kukeyo lwakuba ludde okunzizamu okuntuuzaayo sebo sawa eno ogenda mbozi mpitirivu gyeri enyuma sawa eno koma abeereyo n'abasajja abajjonkezi nga bazijonkera buli ekiri ku nsi buli ekiseebo abaana abo baba bali mu kujjonkera abaana tebalina gwe batya nawe ayagala okutambuza Da City Rides weri ogenda basomera ku namba y'essimu otutuukirira ku 0702 28 00 73 0702 280073 Da City Rides yaman tutambuza mu mbeera zonna tewali ntambula esobola kutubula bangamba malina ne ba drivers abalungi abakyala n'abaana okay wewa ate nga tuli mu nteekateeka tolina gwe twagala okukola ne partnership nga newe oyagala kutambuliza mu nnyonyi tulina munnaffe twagala okukola naye wa Franco Aviations twagala kukola partnership nga tetukoma kusaabaza ku ttaka kwokka naye nga neboga nti njagala kweyongera ku grade nga njagala genda Kasese 40 naye njagala kwesa nnyonyi nga tukwata nawo tukukwasa akagadde bulungi wewa akagadde kyakabinyo abantu bawe akasembayo ku buwangwa n'ennono akasembayo ku buwangwa n'ennono olwaleero kambategeeze lwaki oba ennono y'obutakwata ssezaalawo mu ngalo n'ennazaala omukazi obutakwata ssezaalawe mu ngalo n'omusajja obutakwata nazaalawe omusajja taba na nazaala aba n'omukadde amuzaayira omukyala kati nze sisobola kukwata mukadde anzaayira omukyala mu ngalo sisobola mugwa mu kifuba sisobola musemberera pozi nga tuli mu kwawula balongo ne mukazi wange bwe kiri ku ssezaalawe naye ennono eyo etandikira ku Ssekabaka Mulondo Ssekabaka Mulondo yalya obwakabaka Ssekabaka Mulondo yali obwakabaka nga muto nnyo ebyo byawandiikibwa bitugamba ne bannabyafayo batuga nti yali obwakabaka ng'akyali mutiini yali obwakabaka ng'akyali muvubuka ng'akyali mutiini omutiini tannasukka 19 kati ate n'agenda awasiza era kwegya emyaka emito ddala ate ye gwe yawasa batuga nti yali tannayingira butiini yali mu 12 kati Ssekabaka Kabaka Mulondo we n'agenda akola amawano n'ayagala maama amuzaayira omukyala ne bagwa mu kikolo eky'omukwano kati bwe bamunenyaako okubanga wano mu Buganda Kabaka naye anenyezebwa awaabirwa ew'omutaka Nadduli Kibaale kati bwe bamuwawaabira yaswala nnyo n'ateekawo akalombolombo ako ak'omusajja obutaddamu kukwata omukyala amuzaalira omukyala mu ngalo n'omuwala obutakikola ku obuswatu obutaddamu kubaawo kati n'obulombolombo obugoberera awo nazaala bw'osanga sezaalawo muviire tototoeramba lujja n'ebirala byonna bitandikira ku mulembe gwa Kabaka Mulondo toyanzanya kale olabye singa obadde tewasubscribinga ebiwandi birabye kusakata vibes kwe tuli kale toyanza nnyo mweraba